Matayo Essuula 19. Awo lwatuuka, Yesu bwe yamala okwogera ebigambo ebyo, n'ava e Ggaliraaya, n'alaga mu kitundu ky'e Buyudaaya emitala w'omugga Yoludaani. Abantu bangi nnyo ne bamugoberera, n'abawonyeza eyo. Abamu ku Bafalisaayo ne bagamba nti, omusajja akkirizibwa kugoba mukazi we ng'amulanga buli nsonga yonna? Yesu n'abaddamu nti, temusomangako nti olubereberye Katonda yatonda omusajja n'omukazi? Katonda n'agamba nti n'olwekyo omusajja anaalekanga kitaawe ne nnyina n'abeera ne mukazi we, bombi ne baba omuntu omu. Olwo nga tebakyali babiri wabula omuntu omu. Kale Katonda kye yagatta awamu, omuntu takyawukanyanga. Abafalisaayo ne bamubuuza nti, kale lwaki Musa yalagira nti omusajja awe mukazi we ebbaluwa ekakasa bw'amugobye, olwo alyoka amwekireko ddala? Yesu n'abaddamu nti, olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe, Musa kyeyava abakkiriza okugoba bakazi bammwe, naye olubereberye tekyali bwe kityo. Era mbagamba nti buli agoba mukazi we okuggyako ng'amugobye lwa bwenzi, ate n'awasa omukazi omulala, aba ayenze. Abayigirizwa be ne bamugamba nti, obanga bwe biri bwe bityo wakati w'omusajja ne mukazi we, ekisinga butawasa. Yesu n'abaddamu nti, si bonna abasiima ekigambo ekyo, wabula abo Katonda b'akiwa. Kubanga waliwo abalaawe abazaalibwa bwe batyo, waliwo abalaawe abalaayibwa abantu, era waliwo abalaawe abeera awa bokka olw'obwakabaka obw'omu ggulu. Ayinza okukisiima akisiime. Awo ne baleeta abaana bato eri Yesu abakwateko era abasabire eri Katonda. Kyokka abayigirizwa ne babaziyiza nga bababoggolera. Yesu n'agamba nti, muleke abaana abato bajje gye ndi, temubaziyiza, kubanga abalinga bano be baba mu bwakabaka obw'omu ggulu. N'abakwatako n'ava mu kifo ekyo. Awo omuntu omu n'ajja eri Yesu n'amubuuza nti, muyigiriza, kirungi ki kye nteekwa okukola okufuna obulamu obutaggwaawo? Yesu n'amuddamu nti, lwaki ombuuza ku kirungi? Omulungi ali omu, naye obanga oyagala okuyingira mu bulamu, kwata ebiragiro bya Katonda. N'amubuuza nti, biruwa? Yesu n'addamu nti, tottanga muntu, tobbanga, toyogeranga bya bulimba ku muntu, kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa, era yagalanga muntu munno nga bwe weeyagala ggwe wennyini. Omuvubuka n'agamba Yesu nti, ebyo byonna nabituukiriza, kiki ekikyambulako okukola? Yesu n'amugamba nti, obanga oyagala okuba atuukiridde, genda otunde ebibyo byonna, ensimbi ezinaavaamu ozigabire abaavu, ojje oyitenga nange, olifuna obugagga mu ggulu. Omuvubuka ono bwe yawulira ebigambo ebyo n'agenda nga munakuwavu, kubanga yalina eby'obugagga bingi. Awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti, mazima mbagamba nti omugagga kirimubeerera kizibu okuyingira obwakabaka obw'omu ggulu. Era mbagamba nti kyangu eŋŋamiya okuyita mu katuli k'empiso okusinga omugagga okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Abayigirizwa bwe baawulira ne bawuniikirira nnyo, ne bagamba nti, kale olwo ani ayinza okulokolebwa? Yesu n'abatunuulira n'agamba nti, kino abantu tebakiyinza, wabula Katonda ayinza byonna. Awo Peetero n'agamba Yesu nti, laba, ffe twaleka ebyaffe byonna tulyoke tuyitenga naawe, kale tulifuna ki? Yesu n'abagamba nti, mazima mbagamba nti omwana w'omuntu bw'alituula ku ntebe ye ey'ekitiibwa nga byonna bizzibbwa obujja, nammwe abayita nange mulituula ku ntebe 12 ne musalira omusango ebika 12 ebya Isirayiri. Era buli muntu eyaleka ennyumba oba baganda be oba abaana oba ebibanja ku lwange alifuna ebisingawo obungi emirundi 10, n'aweebwa n'obulamu obutaggwaawo. Naye bangi ab'olubereberye abaliba ab'oluvannyuma, era bangi ab'oluvannyuma abaliba ab'olubereberye.